wabaddewo olukiiko wakati w'abatambuza ebidduka ne bannaffe abali mu department y'ebyentambula mu muli ebyokwerinda naye tebasobodde kuvaamu na kyamakulu balemeddwa okkaanya. Olukiiko olwo lubadde lwakubaganya birowoozo nga ku misolo gino emipya oba ebipapula bino ebipya ebiri okubakubibwa ebya tax oba emmotoka zonna ebidduka ku nguudo. Manyi kati mu nkola eno empya gye badde bagenda balanga eyitibwa ya express penalty system, abagoba b'emmotoka bonna singa okola ensobi yonna ku nguudo bwe pap kamera ekulondoola n'ekuloopa ne bakukwata. Emmotoka ebagikuba ekipapula nga bino ebya bulijjo aga nti kati obadde otisa excess ekipapula kya $10,000 kati saawa eno bakulondera ku kamera naddala emmotoka ezo ezirina enamba plate zino empya eza digito. Waliwo namba plate ezo kati abasinga tebanaba kumanya ngeri gya kuzitabutamu. Esooka waliwo UA neetekawo tugeze 67 A 667 ezo kati ate bali kuzirondoola nnyo. Ekyo kindaga nti bano abalina enamba plate abakyavuga zino essaawa yonna bawadde emyaka 2 bagenda tuteekako ebbugumu mu myaka 2 zirina okuba nga ziweddewo. Kati obeerawo n'okumotoka gwo okukadde naye nga gulina enamba mpya. Kakati waliwo munnayuganda omu wamu ne puliida we abatutte gavumenti mu kooti eyimirize mbagirawo embeera n'ey'okkuba abantu ebipapula ng'era abamu bagamba nti bandirabidde ku Rwanda ng'ekyokulabirawo ko case study. Rwanda erina amateeka ku luguudo naye yakola enguudo. Wana amateeka ago nga bagamba nti gayitiridde naye Uganda tenneeteekateeka ekitegeeza nti wandibaawo ensobi. Olwaleero mu nsi ezaakulaakulana katono nnyo mu nsi ezaakulaakulana abasirikale bano bamwambala byeru betulaba batrafiki tebabeerako na ku nguudo ebintu byekolako byokka. Naye tulina amateeka g'oku nguudo simanyi overdriving kawunyimu simanyi biki fika salama naye abasirikale era babeera ku nguudo. Tetunaba kweteekateeka Uganda tenneeteekateeka era njagala okusuubiza ssebo olwaleero mu programu wano tugenda kwogerako ne General Katumba Wamala. Kino Katumba Wamala Minister avunaanyizibwa ku byentambula n'ebyenguudo. Twagala ku kifaanani bwe kifaanana. Kati obuzibulooko obuliwo ku nkola eno empya ey'ebipapula bw'ovugira ku mukolo ogutali gugwo kipapula bw'oyisa simanyi oyisiza mu koona wotalina kuyisiza kipapula tosukka speed asatu. Bannayuganda babadde tebalina buzibu era zirabiddwako mu Kampala n'ebitundu ebirala nga zisooba banaga nti kiki ekiri waliyo akabenje ate ne bazikuba ebipapula because bannayuganda bagamba nti 31 simanya 35 gwowedde. Bannayuganda bagamba nti bagezezzaako okuvuga speed gye babalagira okuvuga naye era basigala bibakuba ebipapula. Kati tetunategeera oba setting oba configuration ya system bweri naye anyway nga tukyagenda maaso n'empeereza yaffe tugenda kwogera ne minisita omutuufu ku nsonga eno olwaleero mu programu yaffe General Edward Katumba Wamala sobeera ku NBS omulinde. Naye ekyebipapula bino kigenda kukosa nnyo abantu kuba bwe ntunulira abatakisi bagamba nti bagenda kwekalakasa bagana okusaabaza abantu. Gavumenti system eno sisuubira nti egenda kugijjawo. Waliwo abeekalakasa ku omusolo guli gwe basisulanga mu nkola ya IFRIS ne baggala n'amaduuka ne beekalakasa era paka esaawa eno bakyabisasula. Nakugamba luli nti Uganda tekyasobola kwekalakasa. Okwekalakasa kugenda kubeerawo Ugandans tebakyasobola kwekalakasa. No, ekyo nkikugambidde wano era nja kuddamu nkubuulire nti no. Because one, abantu abasinga emmotoka zibagala okwekalakasizaako mulimu looni. Abantu abamu omugaga tajja kukkiriza etuule. You can listen to that. Ani agenda olinda ekyo. Kankugobe nfuna omulala n'asobola okuvuga amateeka kye gagamba nsasule looni. Okitegeera oba olunaku lumu bayinza okukuba fayini ya $8,000.
naye Roki olaba nga lukyayogera bino byonna omusoso oguli ku mmotoka ya taxi va ku mmotoka zino endala zonna emisoso giri ku mmotoka ya taxi vira ddala mu paaka weetikkira bagenda bagiryako ku luguudo egende waliwo balondalonda awo waliwo bali ku masiteegi awo kigera kati dereva asigazeeko ne kondakita balina n'ofiisawo omutwalo ogoza emmotoka ekintu ekikyasumbuwa bannayuganda olaba emmotoka ezisimbawo kumbikumbikaawo mu budde obw'ekiro ssaawa 3 meka 2 nga zitwala ab'embiko wa Bugembe baba bali kusoolooza omutwalo okugenda okwoza emmotoka kuba omugagga liteeka erisooka olina okwoza emmotoka nga munyuse mugagga si yakwoleza emmotoka y'omugagga ajagala ng'enyerera ng'ogirabira bulungi ekintu ekikyasumbuwa bannayuganda era kyengenda okwomekereza nakyo ku nsonga eno kwe kuba nti bannayuganda bakyagaanye okusobaringa down oba okusobaringa nakyogera ntya tusoba okukakkana n'otandika okulooza nga omugezi kakkana ebirowoozo by'okakkanya oba sobaringa edda twagamanga kaŋŋende nebaga ku buliri bwange mpanika amagulu olooze ekizibu ky'abannayuganda balemeddwa okulonda abakulembeze abatuufu abalumirirwa omuntu owa bulijjo abantu abatagenda kusalawo na kuteesa gy'obeera bo babeera bulaaya nga bafu omanye omuntu asobola okuba nga akukiikirira gwe gobeera wa nze Lugazi municipality naye nga ali kusalirawo abeera Karamoja nga yaleese ekiteeso ekikunyigiriza gwali owuwogo walonda wano e Lugazi alina okuvunana because this is common sense fenna tukimanyi nti e Uganda etteeka okufuuka etteeka lisooka kuyita mu palamenti yaki mu palamenti ya Uganda mu palamenti ya Uganda mwe mutuula omubakawo gwewasindika era akomyewo okusaba akalulu naye yatuula ne baleeta etteeka bwe riti nakkiriziganya nalyo n'agamba it is okay good to go bannayuganda mubakube ki fine mubakube penalty so olwaleero bannayuganda bali kuluma omutwe naye baluma mutwe lwa busiru bwabwe unansonyiwa okwogera bwe ntyo bannayuganda baluma omutwe naye baluma mutwe lwa busiru bwabwe okutoola abakulembeze abalina okuwanika eddoboozi lyabwe ne batabaloozaako ne basalawo nga bo wabula ate nabo basalawo nga tebamanyi nti enkya etteeka lino lijja kukwata eŋŋanda zaabwe zijja kukwata bakyala baabwe zijja mukwata naye asasule fine ku nsonga eyo waliwo omwana yakola statement kuyisa etteeka ly'amagye lya kooti y'amagye naga nti etteeka eryo mukkirize mugande ligenda kubakwata kaakati ku nsonga y'ebipapula bino ndikubyamu akafaananyi bagamba nti supiidi 3 tosukkawo ndikubyamu akafaananyi tugeze omubaka abadde Buyende akadde kamukutte alina okuvuga supiidi waliwo ensonga enkulu eyeetaaga okuteesebwako kaakati ne bakukwata bakuba ekipapula emmotoka ne bagikujjaga negamba nti olina kusooka kusasula oba omubaka oyo aba nenyaani awo mukadde wange bamuyita Okurutu Faustino yeebase Kacyumbaala yakolangaawo mu Naitiru yaŋŋambanga ekigambo kimu nti okulobone olulala bwe nali nsaagangamu naye naŋŋamba nti mwana wange guluma yaguzza enziku teruma kundi kitegeeza olwaleero tuyinza okuba twebuzaabuza enkya ne twesanga nga bye tusazeewo olwaleero ate bye bigenda otunyigiriza ebyo akadde katuddukako ziri 46 ze zaakayita ku ssaawa 10 ez'akawungeezi evening drive lyanda ku lyanda mwebale kutuwuliriza amawulire gakutuusibwako bannaffe aba Stanbic Bank